Bobi talina kye yannyambye okujjako okusituka n'agamba nti fe abali mu kulwanira rights zaffe tuli babbeega. Wano omuyimbi bw'aba tagenze ku stage aba ajja ffa njala. That is why mukyala bannyo abayimbi nga balina obuzibu bw'okugwa eddalu okusituka ne ŋŋamba nti ŋŋenda lwanirira my royalties. Tekinfuula ate musabirizi. Twawule ebintu bino. So bayinza okuba nga balaba ffe tuli babbeega naye nga beerabidde nti ate bye tuli mu kulwanirira right now nabo bagenda bifunamu. They are not thinking about that. Waliwo wetutuuka nga ssebo olina kulowooza nnyo. Bw'oli bw'aba akugambye nti si yala maani ffe tuli yala blood twetaaga obusente bwaffe. Bobi Wine alina federation. Tuve mu bintu by'okuba nga tugamba abantu munnange mutukolere kawaashi, munnange oli yeetaaga sajjale, munnange ono alina obulwadde tumusondere ssente. No, yeerabira nti ate bw'ajja mu industry ayogera nga muganda waffe tayogera nga politician. But I think he should tone down a little. He should tone. Bw'aba ayogera naffe amanye nti ayogera ne baganda be. Half a population ya artists fena tuli balalu abagamba nti tulina olwanirira ezo royalties. Olunaku lw'olwaleero ndina omukyala amanyikiddwa nga Omega 256. Omega 256 fena tukimanyi nti bw'omuntu bw'ayogera ku kigambo Omega abalabi ba firimu mukitegeera bulungi nnyo nti bantu kweteekako obukokolo oba oliawo n'emisiini nga kwegiri. Naye tulina omukyala she's called Omega 256, the Queen of West. Era nga agenda kuba nga atubuuliramuko okusinziira ku ndongo kati ennaku zino gye tulaba nti afubutukako obufubutusi. Twakoma okumanya omuntu eyali alina okuba Queen of the West yali Tinatine n'akolako bye yakola oluvannyuma ebintu ne bigaana. Tukwaniriza Jendi nange nsanyusa obbasanga. Yeah. Obadde ombuuzizza ki? Nga tetunaba kutuukawo abantu abasinga bwe bakulaba ng'oyimba olulimi olunyankole balowooza nti Oluganda tolumanyi era nga Oluganda ndumanyi ate navudde nobbawaayo tune mu Luganda kikye mu mmanja. Wakulira Kampala? Nodda nakulira Mbarara. Si mu kyalo ssebo, it's now a city. Okay. Yeah, it's a city of milk and honey. Tuwogere ku industry at large. Omega 256 tulabye oyina ennyimba nnyingi oba oliawo oyina ne mega hit ey'oluyimba lwakuba ne crossing other borders, but we don't know why Mbalala ereeta omuyimbi omwomu mu myaka ng'etaano. Lwaki kibeera West? Busobozi industry eri ekyali nto nnyo. It's so young ate n'ekirala eno awali amaanyi abantu abali eno abandiweereza abaana b'eri attention tebagibawa. The attention is mainly on central based artists. Nawe okimanyi okitegeera? No, it is kizibu nnyo kubanga oli agenda lowooza ku nnyimba kyempya ezifulumya n'agamba ye eggulu wali abayimbi muyimbi kye yatadde oluyimba oba ejjinja oba embalala oba ekabaale. It's rare unless nga gwoze n'obeekuba n'obagamba I'm here okitegeera ne batandika okukulaba ne bakuuliza, that is when the attention comes ate era teba y'amaanyi. So I think media attention abaana beeri tebawadde attention emala. Yeah. Okuba nti no tetubawadde attention emala kimanyikiddwa nga Embalala wavaayo abantu aba business nga bo ebyendongo talent wise tebalinaawo. Olimba waliwo abayimbi bangi nga bayimba Luganda naye nga banyankole. Nga bameka bakusinze okuva eri paka wano. Alan Tonix is not a Muganda. Yes. Lady Mariam Tindatine si Muganda. Omega si Muganda. Yes. Rage si Muganda. Banabo. Bayimbi bangi nkugambye waliwo nedda nkugambye waliwo n'abayimba Oluganda nga tebayimba Lunyankole naye nga beeri nga banyankole okitegeera. So we are talented except that omuntu bw'ajjira mu lulimi nga teruli national. Fact is Luganda is a national language, right? Omuntu bw'ajjira mu lulimi nga teruli national tebakifaako nnyo. Bamala gamba katulabe oba okitegeera naye ne beerabira nti this is music ate gwanga tuli mulimu. Yeah. Oyogedde ku Madam Tinatine Lady Mariam nekindeetera okukibuuzo nti Madam Tinatine ndooza bibaale omu ku mumiri ogwali gukwatiridde mu bakyala Embalala eyo era n'abikola ne biggwayo. Tulaba nti kati otambulira mu bigere bye because oyogera ku muntu
kemale ekibuuzo tambula mu bigere byange siri mu bibye bwe tuba nga twogera embalala right now ku mukyala avuddeyo twogera ku Omega 256 abantu beebuuzo ekibuuzo kiri nti Omega agenda kukimaking okuyisaawo ku bantu abaalemererwa na wano wendi si we natandikira so I believe nina okukkiriza na wano si we ngenda okukoma I have a very very long journey to go I trust my team I believe in God I trust the manager I'm working with so nina okukkiriza kwa maanyi this is not the end of me kiki ekiremesezza okuba nti omuyimbi okuva embalala ajja n'akuba emyaka nga 2 oba oliawo n'asirika kyekyo kyenkugambye mu ntandikwa nenkugamba nti attention tebaawo ayinza okujja n'akuba oluyimba let's say nkubye oluyimba maybe like this year nemuluwuliriza nnyo nemulwagala but ate eziddako gwe luba terukunyumidde nnyo nga this year togenda kufaayo gamba nti Omega kati ayinawo ki ojja linda era olulala olunaakusanga oba okitegera so it's about the media partly n'awalala nti I don't know nedda waliwo n'abatayimba lunyankole nga tebawangadde kumala myaka eja fact is yes wekiri nedda naawe bamanyi so it's not about the language nabo babamanyi naye waliwo omuyimbi gwagamba nti tuve ku kyolulimi nga ye yakuba tuni ye naye nga bw'omunoonya kati naye n'omuwagizi we tamanyi gyali oba okitegera so it's not about the language it's about the attention you give the person yes twogere ku bigenda mu maaso mu industry federation the Force Federation Omega 256 ngagwe avudde representinze embalala Queen of the West ensonga eno gwe ojogera kochi era oyitibwa ne mu meetings ezitulayo oberayo nasemba genda mu meeting emu yokka ne banyinyonnyola ne banyinyonnyola what the federation is all about kiki baagala okukola nekitegeera cause it's for a good cause fena tufunamu and bye balwanirira biyamba fenna all the artists in general tekiri ku nti kiyamba oba Kenzo oba Shiba oba no it's about every artist so nze sijinaako buzibu federation imposing onna ngamba nti kino na kino oli mu association olina association yenajjo nze na registeringa mu uma wali endala alabye nyingi Shiba naye yavuddeyo n'agamba nti agenda kukola embalala abayimbi b'embalala ababakolera association then ajja gikola but nze association gyemanyi ebaddenga uma ebaddenga uma that's the association I know era that is where I'm registered ennaku zino abayimbi batabukidde ku social media oba oliawo boogedde balaze obukambwe bungi oluvannyuma lw'okuba nti no Bobi Wine avaayo n'akola statement abamu gye ba interpreting obulala buli omu yagi interpretinga bubwe okuba nti yagamba abamu bagamba nti yabayita ba beggars statement ye yajogera atya yagamba nti mulekerawo okuba nti mukkiriza this petty money it's not petty money ne bwe ziba 10 nga nzikoleredde ndi mukyala munaku mba nzaagala okitegeera waliwo ensonga lwaki omuntu ajja n'alima ewuwo n'omuweereza 10 n'avaawo bulungi n'agenda nga takusabye endala takoze eki so nze okusituka ne ŋŋamba nti ŋŋenda lwanirira my royalties tekinfuula ate musabirizi twawule ebintu bino teri yasituse n'agenda n'agamba bannange mutuwe ku ssente tuli bubi nedda but we are telling them bapasinge copyright law tufunemu okitegeera wano omuyimbi bw'aba tagenze ku stage aba ajja fanjala that is why mukyala bannyo abayimbi nga balina obuzibu bw'okugwa eddalu nti gundi yagwa eddalu gundi ali ati gundi yavaako yasiiwuuka oba okitegeera naye nga tulina abayimbi abroad nga yakubayo oluyimba olwo lw'omanyi naye ng'ali better off n'okusinga omuyimbi amaze wano emyaka 4 ng'ayimba that means tubbibwa fact is everyone listens to music akozesebwa oba okitegeera so kati nze bw'osituka n'okozesa oluyimba lwange tonsabye permission tokoze eki tonsasudde how am I going to earn from it I'm the investor so I want my money back this is business ng'ogyeko ekyokuba nti we do it for passion it's business we invest we want that money back twagala naffe omuyimbi bw'anaaba nga
tuli balwadde, let's say ndi mulwadde or something, nga sisobodde genda ku stage, mbe nga nsobola okufuna ssente ezikola ki ezinyamba tuve mu bintu by'okuba nga tugamba abantu munnange mutukolere kawashi, munnange oli yeetaaga sajjale, munnange ono alina obulwadde tumusondere ssente. No, ate ng'osanga if these laws had passed, obuntu twandibadde tuweesobolera buntu buti. But kituufu nga bwebagera nti no abayimbi muli baavu. Iya tuli banaku, tuli baavu. Eno business gye tulimu kiringa business ng'omuntu bwe yanditeeka wali omudaala n'atunda ennyaanya. Of course bw'oba oteekamu nga tojjamu oba okola loosi. So nange bwe nsituka ne ŋŋamba nti ŋŋenda tuteekamu nga sijjamu mba nkola loosi. Ndi mukyala munnaku eggwanga tulimu eri economy egi ebikunyiga nange bye binyiga. Abayimbi kirabikanga ennaku zino abeetemyemu ekiwayi abamu bali ku bagenze wa Bobi Wine, abalala wa Eddie Kenzo, abalala bagenze wa Bebe Cool, abalala bali wa Cindy. Gw'oliwa kansooke ntegeere kino federation ziri mmeka? Bobi Wine alina federation. Abamu bagamba nti bakkirizigana ne Bobi Wine ku statement ye gye. Then they are taking things political. Oba bo we baba nga batwala bali ku side ya Bobi, that is fine because bwe twa debating nga mu primary wabangawo proposition ne opposition side. So bayinza okubanga balaba ffe tuli babbeega naye nga beerabidde nti ate bye tuli mu kulwanirira right now nabo bagenda bifunamu. They are not thinking about that. Naye wayinza okuba waliwo abantu abagamba nti ono muyimbi munene ategeera nnyo oba kitegeera tumukiririzaamu nnyo naye ne weerabira nti naye muntu atuuka n'akola ki n'akola ensobi oba okitegeera. Waliwo wetutuuka nga ssebo olina kulowooza nnyo. Bw'oli bw'aba akugambye nti si yalamaani ffe tuli yala buladi twetaaga obusente bwaffe oba okitegeera. Kati gwe bw'ona abeera eyo ng'oli yalamaani ne weteeka ku musajja atali yalamaani ne weerabira okwerwanirira man, you're forgetting that shit is not yours. Bibye si bibyo. Tegeeza tokkiriza na mbina ebintu byabagamba nti simanya ono big artist ono si big artist. Big artist kifena nga tubbibwa. We have one thing in common. Fena tuli bayungwe wano. Oba kitegeera. So toyina kyongamba, there is no difference. Byokola n'oli abikola. Mugenda mu studio ne mute ennyimba ne mu promotinga ne baba bookinga the same way. The only difference is that gwe abakumanyi bangi ku booli oba gwe sente ze bakusasula nnyingi ku zooli naye mwena muli bayungwe bababba. Nga tumaliriza abamu batwala Bobi Wine okubanga katonda waabwe menta waabwe era ye kyayogera oba oliawo bo bakikkiririzaamu. Yeye ensobi mu ddiini we tuba tusoma batugamba nti omuzadde we ye katonda awo ku nsi naye omuzadde alina waatuuka n'agamba nti kola ekintu nga nze ndi mukyala musiraamu. Omuzadde ayinza otuuka n'agamba nti tukole kino na kino n'ogamba nedda Qur'an tekikkiriza. Togenda situka omujeemere bubi but you're going to be like nze yolaba nkutegeera bulungi but I'm not going to do this. Yes, it's okay for Bobi okubanga alina abamukkiririzaamu, buli omu alina abamukkiririzaamu, but what are we talking about? Royalties. Ngenda situka ntya ngamba omuntu agenda osituka ngambe mani nze siri yala. Naye nga naye amazima agamanyi nti ebe sente bakola ki bazirya. Kati ze basituka ze bavudde okuwa abayimbi waliwo benalabye nti babawadde emitwalo 2 and something zavuddewa babawadde zaki. Exactly, that means our money is there. We are not begging, we are asking for our money. Me, I haven't seen anything. Yeah. We want some UPR. Yes. So they never quad visa. What is the lowest currency we have? 50. Never gaba no. Okay. Sinagalaba, but then still mbasi malidwa. Mbasi satisfied okubanga I invest a lot of money. Nongamba nti emyaka gye nnyimbidde ngenda myaka 7 ogenda si to compare emitwalo 2 nga tegindiisa for a full day. Ngozireka. Waliwo akantu kembadde njagala tukonewo katono. Oyina akantu koyogedde n'ogamba nti mmwe muli yala. Abamu babagamba nti si bayala oba oliawo si bayala. Bobi Wine yala maani si yala maani. Mu statement ye yagambye ki hina yala maani. Yes. Tali yala. Naye ffe tuli yala twagala sente zaffe.
Yes, Bobi Wine akyalina sse mu industry. I think the problem with Bobi Wine is that he's being commanding. Yeerabira nti ate wajja mu industry ayogera nga muganda waffe tayogera nga politician. Okitegeera? Yes, that is a fact. Nze asoose kyogera. Bw'owulira statements ze, I think he's judging a lot ne yeerabira yebyo yayitamu okuba nga si yalamani right now. Waliwo abali mu biyitamu right now. Ate nga bwe tuba tufunye say omuntu nga Kenzo, Shiba, hu ne bagamba nti munnange tusituke tulwanirire kino na kino na kino. Ffe tetwagala kumanya oba oli yala oba toli yala. But naffe twagala kumanya nti tuvudde tutya mu yala. Tukola zivaawa. Yeah. Nedda alina kyagamba kuba naye muyimbi. Muyimbi ate mukulu waffe. Bobi mukulu wange. Yes. But I think he should tone down a little. He should tone. Bw'aba ayogera naffe amanye nti ayogera ne baganda be abe atulage nti kyetukola tukitegeera. Omega. Because you cannot tell me nti half a population ya artists fena tuli balalu abagamba nti tulina olwanirira ezo royalties. Okitegeera. Nze bino ebintu mbadde nga sibibangamu. I'm not even a beggar. Sizaagala sente zaabwe. Nze njagala nnyo akasente ke neekoleredde. So you cannot tell me nti buli ali eyo asuubira okulya okusabiriza asabe kasente ka government. No. Bobi Wine yagamba nti ayamba mu abayimbi because yagamba yakwata oluguudo olulala wadde ali mu kuyamba mmwe. Batya. Yes. Batya tuyambye atya. Agamba nti yayita mu Hilderman okuba nti no aguse ensonga yayita atya mu Hilderman. What has he done? Hilderman Bobi agamba yabaleetera Hilderman. Nedda. Parliament okuba nti boogera ku nsonga ya copyright era ne bamuwaliivu. Omuntu gwe nawulira yayogerako ensonga yali Hilderman. Siwuliranga nti Bobi yali akyogeddeko. No offense. So you need to explain more perhaps. Oba osanga olina okunyinyonnyola ngambe nti Bobi akuyambye bw'ati. But nze Bobi talina kye yannyambye. Okujjako okusituka n'agamba nti ffe abali mu kulwanira rights zaffe tuli babbeega. Of which I'm not a beggar, my brother. No. Kenina kamala era njagala akanga akali eyo. Bubaka ki nga tumaliza bw'oyinza okuwa eyo Bobi Wine n'abalina endowooza ng'eyo? Munnange tukwagala nnyo muganda waffe and we are not beggars. Nze okusituka ne ngenda ne nkongona omupangisa ne mugamba mpa ezange mba siri beggar, mba nsaba kyange. Okitegeera. So otherwise we love you so much and peace and love. Yeah. Where do you rank yourself this year? Olowooza ku mizaani, olowooza mu bakyala oba mu industry yonna. Weewa namba ki? Wakati enamba bata sijja kwewa namba. Mwennammwe abalabi musobola ogimpa. So okwewenna okuwa enamba alien skin namba emu abakyala tetuyinaawo. Abakyala we tuli tetuyimba. Enyimba temuziwulira. No, it's not about numbering. Wamudda mu kunumbering amuja sigala mu ebyo. We have so many things to fight for. Tuli mu royalties on 7 number.